Pastor Wilson Bugembe bamubbye emmotoka ye. Naye engeri gyali mu kwogeramu n'engeri gyabuliddemu abantu engeri emmotoka ye gye baagibbye n'engeri gyali mu kusabiramu ababbi. Musajja wattu Pastor Bugembe. So alina we yabadde apaakinze emmotoka kwegamba ne bagifuula kawanga, bagifudde ng'eyali yeni skin, mataala, radio, bampa, simanya buli kimu ekyetaagisa okubeera nga bakibba bakibbye. Tebakomye ku ekyo n'ebipande bibawanikayo bi billboard ebinene ne babibba. Naye engeri gyali mu kunyumyamu emboozi y'okumubbako emmotoka olemwa. Yeno emboozi ya Pastor Wilson Bugembe musajja wattu nga bamaze okubeera nga bamubbako emmotoka. Njagala kutegeeza mwenna emmotoka gye mwabbye yabadde Bulenga ababbi yabadde yange. Okusooka kansooke njogereko n'ababbi. Let me talk to the thieves. Abagenze ne babba ebintu obutaala bonna ku motoka yange. That stole all enkera wa worship night. The morning of worship night. Banange waliwo ekika ky'ababbi ekipya. There's a new type of thugs and thieves. Bajjira ku pichipichi. They come on a border. Ngaba ne beeyimiriza ne balabye ku camera. I saw them on the camera. Beeyimiriza ku motoka nga balinganga abayimiridde abanyumye baabwe olinga ajjako amataala gonna ne They stand conversing while the others are rapturing the That car. was the following day after worship night. Worship night a weekday. Then njagala kutegeeza mwenna emmotoka gye mwabbye yabadde Bulenga ababbi yabadde yange. The car you stole was mine. Kama abalaba. God is watching you. Bagibbyeko buli kintu. Everything was taken off the car. Nsaba omwaka ogujja. I ask that next year, temugumalaako nga muli babbi. don't end the year when you are still thieves. Mulokoke. Get saved. Kubanga Bible egamba nti gwabadde omubbi lekerawo okubba okole n'engalo zo oyambe n'abatalina. Let the thief stop stealing and then work with your own hands. Amina. Then bwe twamaze worship night omulala n'awalampa waggulu ku billboard. Another climbed the billboard. Nabbayo billboard bye twadde tutimbi. All the billboard, they put them down. Kyokka bya President Museveni nabyo biriranyewo byo tebabbyeko n'eki naye ndooza baatunuulidde ffe ne bagana naye ono Bugembe ono ne bakibbayo. They took our billboard off. Naye ku Katonda kye yakoze. On what the Lord did on the worship night. Worship night. Olumu sitaani aba ayagala alumbe. Sometimes the devil wants to show off.